subscribinga onyige n'akade. Omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi kyaddaaki yeewuunyisizza bannayuganda ku nfa y'omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanya. Naddala amawulire agasaculatinga agalaga nti omukulu Jacob Oulanya yafa naye ng'ate ffenna tukyali awo, teri amanyi kituufu bulungi olw'ensonga nti bagamba embeera gy'alimu just mbi, naye alabika tannava mu bulamu bwa nsi eno. Naye ekyewuunyisizza bannayuganda naddala aba National Unity Platform kwe kuba nti omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti reports nnyingi nnyo ezisaculatinga ku bulamu obw'omukulu amanyiddwa nga Rt Hon Speaker Jacob Oulanya, era n'avaayo n'agamba nti ye nga omukulembeze kyamukutteko nnyo oba kyamukwatako nnyo ne bannayuganda abamu. N'agamba nti wiiki eyayita emabega yavaayo n'abaako aba famire eya Oulanya bakubira ku kasimu era n'abasindikira n'obubaka obulaga nti agezaako okuba nti ali nabo mu ssaala omukulu Rt Hon Speaker Jacob Oulanya asobole okuba nga atereera. Omukulu Bobi Wine n'agamba nti essaawa zino tuli mu kaseera nti ffenna tulina political differences oba ffenna tulina ebibiina eby'enjawulo, buli omu gy'ava. N'agamba naye ate akaseera nga kano si ke kaseera ak'okuba nti osanyukira ekituuse ewa neighbour ng'ate mwenna muli bansi y'emu oba mwenna muli bannansi ab'eggwanga erya Uganda. N'agamba nti bingi babikoze, abantu abamu balina bye bakoze, naye mwattu ffe tuli mibiri oba tuli bantu buntu okuvaayo okuba nga tujajinga. N'agamba waliwo abantu nga mwattu ne waba ayina kye yakola gwe tolina lukusa lumujajinga wabula omulekera omutonzi ye nga ye n'addiiringa naye. Bino byonna obyogera ffenna tumanyi nti abakulu bano naddala abali mu ofiisi zino eza waggulu nga bakolera omukulu General Museveni bingi bye batuusizza ku bannayuganda, abamu bakoze ebikolobero bingi nnyo to an extent nti abantu batuuka ne babeetamwa, ng'era omuntu yenna kasita awulirako nti oli ali mu mbeera mbi, essaala gye batandika omusabira yakubanga akutuka bukutusi atere abaviire, olw'ensonga nti bannayuganda abasinga obuko bwe baliko buyitirivu nnyo, abantu abasinga bakoowa regime eno. So mu mbeera eyo ye Bobi Wine nga omukulembeze omutuufu yavuddeyo n'agezaako okuba ng'atangaza ku nsonga eyo, era nga ebigambo byenkugambye bw'atyo bwe yayogedde. Naye nga ffe tugamba ekintu kimu, nga omukulembeze teyakoze naffe tetukiinaako buzibu, yadde bangi bo bavudde n'agamba kituufu yadde Bobi Wine ye mukulembeze waabwe, kituufu yabyogedde, walina okubeerawo obumu mu nsonga zino eza politics, naye ate bo tebajja kukkiriziganya nakyo olw'ensonga nti bo tebajja kukwatagana na nsonga yakuba nti abakulu bano bo baagala babeere abalamu. Ne bagamba nti ekyo nikyo nedda, bo tebakkiriziganyizaamukko na mukulembeze waabwe. So bwe bityo bwe bikyagenda mu maaso, naye nga bwe nagambye nti omukulu Mao ye yawadde obubaka oba yawadde report ku mbeera y'omukulu Speaker gy'alimu, naye yalaze nti Speaker yadde ali bubi nnyo nga bw'okiwulira, naye tannafa, ate amusabira asobole okuba nga asukkuba abeere mulamu. Era nga tugamba nti ku Prejan Media tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga, likinga, commentinga era osubscribinge.